naye wali mukamba naye omuntu bw'ofuna ku ssente otuuka n'oga nti omwana twamulaba n'ekikazi abaana ne bagamba ati yatandise yagenze kufumba ne bw'aba agenze fumba afumbe mwe kambawulireko bwe bwira ekintu kye mutamanyi va ku bino bye tusaaga ng'oluusi tubajeregaawo naye mwe kambawulireko omuntu wasibira lo n'agenda eyo ate no Keizi ye yeesiimye ye alina baasanzeyo abanayuganda namulabe ne Flavia Flavia ayinza omuweero kaaminga namugaa kale yange obeereko wano emyezi nga giijo nga bw'oyiye ekiddako bamuva wala baani abo naye gwe wali ovuddeko wano n'ogenda mu nsi nga tolina gw'omanyiiyo obanga omanyiiyo omuntu ogu naye nga naye embeera mbi ng'oli ku maseye so kyaliva olaba abaana abo bakadaama abo bonna kale si njakitwala nti bakadaama in general naye all those people kati naddala mu ezo z'abawalabu ate kati ezo za America zo kalekaleko balinawo embeera nti omuntu bw'oba ozze ba immigrant abalemedde eno biki okitegeera amba baterawo zi shelters zaani mu bawalabu simayo bajja ekiri kuba bagamba omuwalabu ate yetafiirayo ddala yetafiirayo ddala naye Keizi agenda akole amawulire temukyali ssente and some of the things I want to tell people nti ne ba media owners naye bw'ogenda n'akubalira kyateekamu n'ekivaamu abeera akulaga nti nandyagadde nnyo okuwa miliyoni 5 naye omwezi nspendinga miliyoni nga 5 oba 10 okugenda mu bino ebintu bya okubasasula emisaala mirongooti byani okitegeera kati n'akulaga nti sente ze muyingiza miliyoni 10 or less kati nga naye alaba talina zaatwala waka there are those people I know of course waliyo n'abalina omululu nga they are making money naye nga tebaagala kwongeza baana oba okitegeera so kiri two-way so abaana bangi gye bali of course ne economy si nnungi abantu abalanga kati YouTube oziraba omuntu obeera omulangidde ebbanga akuwaayo 5 naga ebintu tebikyatambula tudde ku 3 nokkiriza ogenda olaba mukkiridde paka ku mitwalo 15 n'omugaa tukireke naye nga naye genuine sente tewakola ki tewali so musajja wange Keizi beera steady ekintu kijja kuggwa yes okay finally nga tumaliriza achape chapa tukwagaliza bulungi beerere Keizi naye ate kankireke ensonga ya gundi katusembe ensonga ya Winnie NWAGI okuba omuwagizi nalabyeko oba yabadde omuwagizi gwe yakubira ddala ng'omukono bagusibye namuga naye wakola bubi nali nkwagala nnyo netwana Spice nga complaining still yali ku stage ng'abaana akanya bagamba temunkwatira naye nga bo bali bwe bati bakwata ku kisambi basika ensonga eyo kwatirira abayimbi baffe mubivu abogisi tebasusse nnyo ate Winnie NWAGI yetasusse nnyo kubera nti akozesa obukambwe obungi eri abawagizi ate nga ye eyakibayigiza nti yajjanga ku stage n'afunayo omusajja omu n'amuteeka ku bbina n'amusika ku bbeere ensonga enze ndowooza eri two-way abawagizi n'abayimbi there has to be a thin line eyawula abawagizi n'abayimbi weera abawagizi nabo oluusi bakyamuka nnyo bakulabye zo oyambadde byoyambadde obeera weeyisa otya wakati abo abawala abamujja balaba bw'ogenda ku Instagram page ye oba Facebook ebintu byayambadde n'embeera gy'alimu n'ogamba kati waliwo abawagizi bo nga bebalaba ate n'akolerawo effumu ye n'agamba akyekyana kati bw'ojja akina at the back of his mind oba okitegeera yakulaba nga ali loose because what you portray on social media n'agamba okitegeera kyeggamba naye ate era tulina okubategeeza nti ono omuwala si mugandawo ate si mukazi wo so you need to respect them kati kiddayo wali nti abayimbi nabo balina okukyusaamu mu nnyambala ne mu nneeyisa so that these people kwati waliwo abantu aberespectinga ng'olaba ayimba Mariam Dagire baani nga ajja ku stage n'ayimba teri avaayo namukwatako ne bamufuuwa bulungi ssente olitaddeawo kumwemolerako naye because bano balina ebintu bye bakola bye bireeta kiri kyenkunnyonnyodde oba okitegeera so balina kyusa mu bukyuswa NWAGI ye nga ye I think
there's too much bad publicity going on around her. Because bamukuba n'obucupa. And it emanates from the public. Because Richardinga nnyo mu mawulire nga bagamba amawulire gaagala ssuula muyimbi naye kati ate ye mwennyini nyini byakola public okitegeera kuko naye alina statement yakoze n'agamba nti was it that ye mutunulira that negativity of her mutunulira ku birungi byakoze ebirungi byakoze nga ki teyabyokedde yagambe mu bikaseera tufulumya Winnie Nwagi baba ayagala omumanya nti abantu bamwagala aliwindinga last year we yakola ekivvulu n'afuna crowd ebadde tefunwangako mu cricket oval so talina moral authority etandika tugamba eyo yatugamba because people supported her wholeheartedly era jjukira naye mu kugenda mu kivvulu yali mu scandal wali ku internal affairs simayaza ayambadde atya so the thing is I think Nwagi needs to let go of some things however tough you may be kati guno omwaka music tannatambula Nwagi ge mazima ate tuli mu July banda bavinka yaleese music tannatambula ate nga yafulumyayo kaawo so bino ebirala byonna ebiriwo sooka obiwummuze okole what is your core job okitegedde kati bino omwagiza kutteko osobola omugamba mpola nti mutonkwata kondeka waliwo alemerako no bawunsaba mugjewo kuba kati nabo balina okusoma audience gyenzizeemu eriki oli masindi what do you expect kati omwana akutteko akusiimuula ku kigere akwagala omukubye microphone ekigere kya Nwagi kiki ekyakikiriko kyeyali tayagala bamusiimuula oba yali atyanga alowooza bagenda musika wagungi wansaaba simanyi naye abaana abo bangu I don't know but Nwagi needs to go slow Me, I like Nwagi, and by the way, mwagala wholeheartedly. Nwagi is one of those people. I think sogera nga bigambo beweranga kumi na Nwagi. Era those are the two ranko mu kifo kye kimunga naye mwali. I don't know if I'm not mistaken. Era baba emirundi gye musanzizo kwa kushoga ina shafu no ma wabiche ebyo. Era nga abadde ayimba. Era nze Nwagi this siberanga kawo nga nyimiridde nti Nwagi ayita waawo n'ayimirira mbuuzeeko. So we are not at that level. But me, I like her. I like her music. However, she needs to work on her character. That could be the word. She needs to work on her character. No mutima ogwo gumu. Either ayimbire engeri abantu gye batali oba. Yeah, and it goes for all those musicians. Abantu abawagizi bamujoga nnyo sigwe gususuli amutadde sente mabeero linaakola kinawo abawagizi basukka. Nabo basukka. So we also need to do sensitization about that. But when it comes down kuchiri, how do you ring yourself off stage? Stage either bazimbe nga mpanvuko oba abawagizi baba keeping at a distance okuva ku muyimbi babeerera oba yo omuyimbi yennyini stage agibeere mu makkati ayimbiraawo okitegedde kuba omuwagizi tulina ebintu byetusobola omugamba naye ate ye asasula ssente ze kwenjoyinga okitegedde kyekyo sibula abantu kuku abali ku mukutu gwa Megatu oba olinayo akagambo koyagala oyisaawo sirinayo kagambo kenjagala yisaawo abantu bakwagala wano kasoera ero tebagenda kuvuma nze okunvuma n'obutanvuma sirina kyenfiirwa era nsigala ndya okunjagala n'obutanjagala but it's the reality because you see Mose nze oba nkwagala oba sikwagala ogenda lya ogenda nywa neyagale so okujjako ng'olina kizibu ku mutwe why could you be bothered n'omuntu akuwalana oba akomenti nze nti kino ne kiri comment ezimu nziraba there are people who raise genuine concerns abo sibalinaako buzibu naye kati bano oli ajja n'akuwemula n'akuvuma abamu babeera basaaga nga baagala twewemulewemulemu nembaddiza olina akantu kewaŋŋamba bwakuvuma nga nawe omuvuma bwaleeta kino nga nabaleeteramu kaawo waliwo yaŋŋamba tobawemula bantu olina okukikola abantu ne bategeera wa buli omu waayimiridde naye kitali ekyo nze sirina buzibu nnyo n'abantu era abantu olaba ne betwevuma okwo okujjako there are those who take it very far
naye waliwo amu betwevuma luli nga nkyali ku Facebook wabangawo betwevuma nabo netwesanga naga Kasuku eno muno omuntu omusanyukira ne mutula ne mulya ne munywa ate era n'enkya n'avuma nawe n'omuddiza obulamu ne bugenda mu maaso naye there are those who take things personal osobola okuwa endowoozayo nga you've not gone personal osobola okugamba nti Kasuku oyogedde ku NWAGI sikkanya naawe lwa nsonga eno n'eno n'eri naye kasita otandika oteekamu feeling wanze sirina wentadde feeling kasita otandika oteekamu feeling mbu era gwe Kasuku oyogera ku oli yakuyitako kati yandiisa yajwesa ampitako I have a car. Yes, I have a car. Yes. I have children. I have a wife. Okitegedde kye ngamba. Yes, I have a house gye nsulamu. Okitegedde. Bemba nina ekizibu era sijja wuwo. So kati oli gwoga nti ansinga. Yes, asobola okuba nga ansinga kati ye gwagamba nti amusinga omufuniramu wa mu lutalo. Okitegeera. So kasita bateekamu awo feeling bwe batera oviira ku mulamwa naye abamu bakomentinga ate era nga bentera bagamba we are not alpha and omega waliwo commentinga noddayo noga ate kanziremu research ku kino omwana alina kyakoze eki kyayogedde naye abantu baffe problem gye balina bali emotional bw'oyogera obusungu buli kumpi tebuli kumpi people are frustrated omwana ajja n'atuula eyo and it's world over omwana ajja n'atuula eyo akola nnyo kati ye ali wabweru wa ggwanga kati ye n'alowooza nti importance oluusi gye twewa and that is also including minange nina oluusi wentuuka neneetabukira nenga naye Kasuku ng'otabuse nnyo lwaki ojooga abantu booti otuusa awantu oyagala bakuyise bwe bati bebiki oluusi zimanyi okugira ne zivaako naye kati n'abalala bwe babeera oli n'abeeraawo olumugamba nti kadaama nanyiiga era oyogera otya ku bakadaama bootyo kale era oli yaŋŋamba Kasuku waki oyogedde ku bakadaama bwe bati nga toli kadaama nze kyo nenkiggalawo ne mangi kati kikiwe kati ye bw'aba akyali kadaama n'amanya naye bino ebintukubaganya birowoozo naye nkubulira ekyange nawe bw'oba ondowoozayo ono ayina essimu ye bagiteekawo osobola omukubira n'ojja n'otuula wano ffe ne tusoma komenti eri naffe ne tukuwa ebibyo nga bw'oba wabituwadde oba okitegeera yes so yeyo embeera eriwo abantu abali ku celeb jazz tunawa wali obeebaza celeb jazz mwebale kulaba nali happy okulaba omwami wa celeb jazz oyo Smith abo nno balaba musajja mukakkamu Smith abo be baana abasooka serious YouTube betusobola okugamba nti be ba revolutionizinga business ya YouTube eyo I don't know what happened n'ava kusinga abaana bayigiriza bamuyisa naligogedde amanya naye bajja kunyiga mikwano gyo naye kati ebyo ebintu obiraba bibaawo mu nsi abantu buli wodweringa ku kintu ekimu oba tosobola kgenda mu maaso nze sikyakolimira abantu kubamalirako budde bwange nze benkuyigiriza mba nkuyigiriza yitawo bw'oyitawo obulamu ne bubeera obulungi era nja kukusanga ongambe Kasuku nywayo oba Kasuku nkwokyezaayo abalya mmere bwe batyo era kati Smith teyandizemu ebyo bya kisirumbu abuze tetukyamulaba naye Vanessa kati yagira yabeera okitegeera kati osigala ogenda mu maaso obulamu bw'ensi buno obulaba songa mpalapala at one point ffenna tujja kufa bw'oba okyassa intention esigale ng'egenda mu maaso ng'ogenda mu maaso nze ebiseera ebyo mbadde I've been a bit down naye nga ndaba abantu obulamu bugenda mu maaso life etambula kati ne ŋŋamba omanyi olina okwerondalonda n'ogenda mu maaso oba n'ebikuluma ku mutima naye ate olina okugenda mu maaso otherwise osobola okgenda okulaba boti 10 years later nga n'ebyali binakuwaza tobitegeera kati ate abantu nga bagenda mu maaso ate gwe nga togenze mu maaso ate ng'okyaliwo wali omanyi olina ogenda kufa Mukama Katonda nakkuuma oba kitegeera obeera tomanyi nti siga nti obeera ogenda fa but you know wabaawo ebintu ebikutuukako kati omuwala nga yavuddemu olubuto bebi we abadde amwagala avuddemu olubuto abeera down kati wabaawo period gye bakuwa odde engulu kati abantu ate awo ne balyoka bagenda ku byabwe so you have to realize I have to pick myself up
bw'osigala ng'onakuwalira omwana ono avuddemu 10 years later ojja kulanga waliwo muganda wo yakazaala abaana bana mu myaka egyo 10 ate ogambe nti kale singa ate naddayo okwepicca ate singa kati nina abaana abalala okitegeera kye ŋŋamba so mukulu Smith webale kudda simanyi bamukyankalanya naye buli muntu ali eyo you fall down rise up make sure every time you fall down for whatever reason neba kusiba emyaka 5 lwano odde kuba every time you breathe why no bawo chance ye yokukola ki eyokutandika obupya yes juzi wano ku bintu byo bino zi strike zo sagamba nti bijja kugwa nava ku bantu kate byaggwa nava ku bantu kati toliiwo toli akasente ate neeyagala abantu bampagidde bebazeeko mwebale kuwagira mwana ono kati nze mbebaze eki nze oledde nkuwadde content ate era nziraawo negayirira abanaku mwebale kulaba ono mwebale kuddeemu si yenkola y'emirimu ssebo gwe beebaze kuba balaba bintu byo nze kati vidiyo ntugikoze oba bagirabe batebagirabe sifiiro nze nkuwadde endowooza zange nsobola kweraliikirira nga ndaba Kasuku live tebaagirabe naye nti tebalayo vidiyo ku serebu jazz nze nfiirwawo era neebaka Okay, Megatron Koi, berango subscribing, liking, atoberengo sharing. Onakulwa mbade ne kuku wazabanga KASUKU, musajja wange once in a while. Muleta mnitubanga tukubaganya ebirowozo ku nsonga ezitambula in and around the world. Tugende ku nsonga nyingi nnyo era nga musibe bulungi tukomone stories endala nyingi nnyo mweraba.